Musibye mutya baganda banga batulaba ku NEKOZ TV. Amanya zo original Benja. Nyingido ne emboozi ne badde trending nnyo ku internet era ngo omukulu amanyikiddwanga Senfuma Katojoni myaka 40. Musomesa. Omusomesa ono wa secondary mu ssomero erimu emiti 4. Kabuza kata yevukire. Omukulu ayinza okwebuuza omukulu oba omusajja ow'emyaka 4 kyeki mulekera okwefukira. Omukulu ono yabadde agenda kwefukira bwe bamukwatidde ewaka w'omuyizi ow'emyaka 15 gwe badde asendera ku WhatsApp. Okitegeera omukulu ono yadde ayagala kwebegera mwana ono abe ng'amujjula ebyajjula ina. Babadde sayidi z'e Kampala ekawempe. Ngira emboozi eno bw'ogitunulira bulungi omukulu ne yadde akyatinga n'omuwala ono okumala akabanga akawera. Ebifaananyi byabadde ku WhatsApp nga bitrending era njagala nkwe ku screenshots zino ne voice notes entonotono nkubuulira emboozi nga bwe yabadde. Emboozi bw'ogitunulira wano mu screenshot muwala ono ayambadde kamyufu, omwala ono ow'emyaka 15 ayambadde akamyufu. Bw'omutunuulira bw'oti mu screenshot eri emabbali wano ne mukulu Senfuma John omusomesa. Omuwala amuweereza ka voice note bambi omusomesa n'amubuuza, "Are you free? Nobody will disorganize us." Kakawala, "Yes, but what time are you coming?" Omukulu, "Jangu naawe." Ne kaweza voice note kamugamba, "Jangu kikabuka, embeera yatabuse dda wano." Omwala wamala amuweereza ka voice note. Omukulu n'agamba, "Mr. Senfuma, ulira, Mr. Senfuma John n'agamba, I'm coming, direct me. Nzija nange ndi kuchocha nange ndi mukubo." Okitegeera omwala n'amugamba jangu ekyebando ku Elisa Road. Waliwo church gye bayita Jericho opposite Mulondo Road. Nekamubuuza, "Can I record?" Nkurecordingire ka voice note ompulire ko omusomesa ow'emyaka 40 ono. "Yes dear, recording." Labana kawala bwe recordinga kajja mugamba, "Mr. Senfuma, yoluddewo naawe kucha Elisa ekyebando bwe botuka butuse ku ekyebando ku Elisa Road noonya gye bayita Jericho Church opposite Namulondo oba otuuse." Kati Senfuma n'addamu n'agamba, "Ulira no Mr. Senfuma omukalukalu, omusajja ono omukalukalu oba omusajja ono mukaba ku kye yagamba." N'agamba kucha Elisa. Kankufumitira emboozi olabe ekyaddako. Akaka kikava kamubuuza, "Oli Kayunga?" Ko omukulu, "Ndi mu Kayunga, ate gwe oliwa?" Koko nagambye eddera information yonna ngikuwadde. Okitegeera yali akasaba ennamba otunulira wano waggulu. Omukulu yali akagamba, "Send me your number." Ndowooza akakubireko akaana kano. Akaana kamubuuza, "Which one?" N'amugamba, "The one to call to. Can you give me the information using the audio?" Eyo waliyo obuzibu. Akaana ne kasindika audio. Omukulu munnaye naye ng'ayanukula. Olunaku ezaddako ndowooza ku Lwokunaawo nga tuyingira Olwokuna n'akagamba, "Hope you're doing well." Ne kamugamba, "Hey, koye naye mwana gwe kaakaana, when will I see you teacher? Jangu ndi eno ndi kukyokya, njagala kukulabako." Ko omusomesa n'agamba, "For you don't want to see me." Ne kamugamba, "Nedda, tomorrow my aunt will not be at home. You can come." Ulira ko omusomesa n'abuuza, "Up to when?" Muzadde wo mpaka ddi lwagenda okubanga tali waka nzije kyabike oba zaabike emipiira. Mukulu Senfuma n'agamba, "Can it be at night oba day? Nzije kiro oba misana?" Engeri abazadde gye bataliiwo. Kaakaana, "Kyoyagala ky'oba osalawo because aunt is not around." Okitegeera anti waba taliiwo kiba kitegeeza guggwa buggwi. Jangu tugwesunge tweyagale bweyagasi. Ko omusomesa, "Are you going to be alone at home?" Akaana kamugamba, "Ago mateeka naawe bwe baba tebaliiwo nze abeerawo." Okay. Omusomesa n'agamba, nsobola okujja sayidi eyo." Akaana kamugamba, "Osobola okujja wonna w'owulirira nti bweyagalira jangu buzi kiba kiggwa." Omusomesa n'agamba, "Okakasa?" Akaana kamugamba, "Ye bwe kasaba ennamba." Agamba, "Send me your number." Wulira Senfuma John ono omukulu ow'emyaka 40 waabuuza akaana, "Omanyi Kayunga?" Akaana kagamba, "Kayunga ngimanyi." Ko ye plan ki budde ki
bo planning okujja Kayunga kale kamugamba sobola kujja bichi nawo kimanyi kyabera mbazadde bange ku Kayunga ko Senfuma n'agamba can you sleep this side we can meet at Kayunga Trading Center akana kamugamba sobola kujja munange jinzo okunya abazadde bayinza okuntabukira wolololo okay magamba okay tuwali buzibu kakati engeri gye kirindi bazadde basobola okutabukira nze kanzije nakabuuza muli mu gate akana kamugamba ye tuli mu gate ko ye nakagamba mpa Airtel number yo twogere send me a message on your number twogere nze nzije nkusaleko busazi okitegeera naye nina proposal ulira proposal jawo omwana Senfuma John n'agamba omwana instead of spending money on hiring a room why can't I give it to you because you need money ulira proposal mufo kye tupangisa looki lwaki sente zino sizikuwa kubanga ozeetaaga okitegeera I'm going to be off now. We shall talk later because I'm going to be somehow busy. Now send me your Airtel number before I go for reply to the messages. Kakana nikamugamba nkubira ku WhatsApp number yange teriko ate registered. Ko Omusomesa namuddamu namugamba yalombulire nti oli wakaweka oli safe ate muli mu kikomera. Kakana ye tuli mu kikomera naye tulina aba neighbor. Osegeera nakabuuza basobola okulaba abagenyi bo omukulu Senfuma Gamumyuse ne Sekumyuka ngali bubyakaana kabandi kane mukulu mukusoberera okuyingira ekikomera yabadde akatale kabwati oba lulingo lwabadde olukwe abazadde olwabadde okuyingira ne bakubira akasimu nti omukyali eyo omwana gwe mwaleseeko ono ayina omugenyi gwe yaleese omugenyi atali muyite gwe mutaliseka okitegeera mu mbeera eyo abazadde ne bagwa ku mukulu Senfuma ono abadde omusomesa era nga bwe mulaba mu kifaananyi amaaso Gamumyuse musajja wattu n'alyoka akaba n'asiita ebigere nga talina kyakwogera olw'ensonga bamukwatidde mu kikolwa ng'aggyeeyo omuggo gwa Musa omukulu yajjeyo omuggo gwa Musa bamukutte nagwo nga tegunnasabula musota kwadde gulina okusabula omusota oba ennyanja yeeyawule bweti naye nga ekyabadde awo Senfuma John Gamumyuse ne gamukanuka kwe kumufukamiza n'ogamba toli musomesa wa mwana ono kakati ate obadde onoonya ki mu nju yaffe kale emboozi egenda kati right now trending ku internet ne nina post gye nalabyeko oluvannyuma ennyo waliwo omuwala bamuyita Maria ekitante Maria asomera kitante hiro naye nga kigambibwa nti ekifaananyi ekitrendinga kya muwala amanyikiddwa nga Maria si kyoli omwana yennyini yabadde mu kikolwa mu WhatsApp ezo yabadde ayegiriisa n'omukulu amanyikiddwa nga Mr. Senfuma John bw'otunulira era zino screenshots eza WhatsApp omwana ono Maria w'ekitante Maria asomera ekitante hiro okitegeera bamugamba Maria ebifaananyi byo nga bikozeseddwa buli wamu oyo yeggwe ko ye n'agamba nedda oyo sinze waliwo mistake ninze n'oli omuwala okitegeera bazadde be bamuli bubi kati MC Olo mumanyi Olo omwana waliwo boy Olo MC n'avaayo n'agamba Maria student w'ekitante hiro ali mu kuddamu ebibuuzo bingi eri bazadde be olw'ensonga nti ekifaananyi bye bitrendinga bagamba yabadde mu kikolwa ne Mr. Senfuma John ayo nno ge galiko gatrendinga ku internet mbadde mbasaba baganda bange mu subscribing ku NEKOZ TV tugenda batubawa details